Bannange okusookera ddala assalamu alaikum. Bannange ndi musanyufu nnyo byansusso Tata Kimbowa ogenda kuwoowa omukyala. Bannange ndi musanyufu okuwoowa kyambukkiriza mazima era mu mwezi guno omutukuvu nabbi yagamba wenna asiiba olina omukyala atali muwoowe tosiibye era okusiiba kwo tekubaliwa. Tata Kimbowa tweyanziza nnyo sebo weebale nnyo weebalire ddala. Kaakati enteekateeka nga zitandika sebo mbadde nsaba ompe ku mannyago taata. Amannyago sebo Tata Kimbo ate agago maama agaga agedini nze Hanim. Hanim siyono Animu Hanim enkwayaajo siza amanyako ali erinyanga liryo gwe eri abaana bawala olw'abaana basire queen beeyite kika weyise Animu gwe Animu gwokakasagwe kakitaya kutuma Animu ezembezo bakuyita amanyega bawala balungi bakuyita Animu musakola omulimu gwange sebo kasubira mukakamu. Kakati ye Hanim lyerinnya lye ate kati oyinza olimujjako kakati mbadde nsaba akubulira amahale gayagala kuwaaki mukwano amahale njagala kumpa akakadde kamu. akadako omuntu omukadde oba esente million 1 million akakadde kamu. ali akala Bebale wewe mujana neiba owulidde gwatiro gayagala akakadde 1 million obadde ojiwa akakadde 1 million gwajaga igwe lemu wali mutulabye ebinene mukuwa mulabye ebinene akakadde kayagala nawe obera otunudde eno laji eyo sobola ojiwa akasiwa banange bape muse kino sikiraba musasire olofaba munyukamu kakati kyemaze olaba muwalimu kangira nti ali bwenzi bwange ekisibo nakiriwa ekisibo kigenda kufa nesekere muzzukulu wankali mukyalo osabye kakadde igwa kadulwa ugwe omunaku obuli wano mulamu wange asiiba mu mbugo. Anifa baba tovaawo mukwano ninda baba ebino biganye tovaawo ani